bingi byogeddwa abingi birabiddwa naye ate fana eno kaseetuula manya tugenda bigayagayamu namwe muwe wakati mukuba information nakyo ekituufu ekyabaddewo n'endowooza z'abantu babagamba buli muntu ayimirira ku ndowooza era tojja n'onyingiramu oba olw'okuba onaayokedde bibye nyingira ono ng'omuntu oba oyingira eno ng'omuntu nange of tolina kunyingira because kubanga gwakuleeta abantu ne bawa opinioni zaabwe naye bw'obeera olina ebyo by'oyagala jangu tukikuwa so wini wamami mutandikiddeko waliyo mu nkuuka era gwe omu ku baamukutte ng'akunamira eggwanga n'omuteeka ku mutimbagano wabadde ofaaki. Darius Crypto ni page kuwabirabye nkolera abantu naggwanga muntu kye yakubira esimu n'agamba tere nze kati olaba wano mu Uganda emirimu egimu olina okubeera job creator not job thinker. Asebo nasoma Osebo oyokeza tekiba job thinker kiba ki job seeker kyekimu kyekimu era nawe otegedde kyetegeezawe kyekimu omwami mukwaya gye nasomera mu bonna basome wasomerawo mukwaya naffe twali mu bonna basome naye ffe twateekangayo ebirowoozo affe tetwateekayo kyobulaba ebimwalabye ku mutimbagano byebyo okwata n'oteekayo so naffe abagenda otulaba Kachumbali TV tubanirizaako leero kaneeyanjula nze Darius Crypto era page ku TikTok okwo kweri osobola ogikyalirako ne mu mitwalo 5 abagoberezi so mweyongedde okulaba byetabakwatako naye nga neeyanziza nnyo nsiima bongerwa so olunaku olweggulo yabadde enkuuka ewa Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mengo Ibrahim Kimbugwe n'abaddeyo nagenze ng'omuganda w'e Masaka e Buddu era nga mbanva waluwagabe yayimbako Buddukiro kasi omanye enkumbi ng'ofuuka waki kati nze ndi wa kika so nga tuze ku nsonga y'enkuuka lwakedde ng'olunaku olulala nga waliyo enkuuka era nga bulijjo bwe gubeerawo enkuuka n'esooka efuuka enkuuka nono yafuuse enkuuka mu kufuuka enkuuka n'esooka egaana abaana abaakubye Kasongo n'abaakigozi ne bagikubira ddala ng'abantu bagaanye ng'abantu bolabamu ba service provider oyinza olowooza nange nabaddeyo naye nange naadde service provider era muyinza okugamba gwenga wabaddeyo nabadde service provider naadde ngenze bakwatira akantu omanye akantu kati ke katubeezaawo so bwe tutuukayo baba abo bapkaminga abatandikatandika ebyuma Abitex n'abikwatamu ne bifa essaawa 2 namba Abitex yabadde lugogo ate naye nga yennyini yateetaaga kwekwatamu Abitex ayongedde okulaga bapromota wano e Uganda nti levo ndala wamaanyi nnyo ensonga naye yamu ate nga newe bakubye Kasongo ewuwe naye nga yamakinze statement ayetya bulijjo enkuuka ejula ssaawa 2 ez'okumakya anti twatuuse essaawa 4 ng'abantu tulina beegayirira mulina ekyo kimu kye mwerabidde kyenkuuka eno bagitegese mu budde obuzibu budde bwa campaign actually buli kivulu kyakoleddwa jjo ekivulu kyafunye taanapu enkuuka yokka ekivulu kyafunye taanapu gyadde kisuubira naawe wategese n'ebikusala buli yategese teyafunye why abayimbi babadde mu campaign tubadde tubalaba ekyo kisazeemu uliriza mwami mukwaya abayimbi okubeera mu campaign kisazeemu abayimbi badde mu campaign mukwaya nsikiriziganya naawe bonna sayidi zombi ekirala mu biseera mwe tuli politics ali ku top okusinga ekirala kyonna nti abantu bagenza oyingira omwaka nga balowooza ku 15 January kyova olabanga buli yabadde amaliriza okuyimba mu nkuuka 15 January tukolewe 15 January tukolewe kati waliwo ffe abatagenze mbivu naye nga naffe twali tulowooza ku 15 January mu nnyumba zaffe mwagala kola ki 15 tugenda kulonda President Museveni mwagala londa tugenda kulonda President Museveni jajja Kabulwa ate wabaye president mulonda waki already president mulonda waki already yaddako muzeeyi muleke tugende maaso so olunaku nga wenkugambye nti Abitex ayongedde olumya abayaaye mu nsonga ya gundi y'ebivvulu
ebyuma byenkuuka tuweebaza abategese ebyuma byenkuuka byafiiridde essaawa zaabwe ennungi 2 nga tebiriiko naye kyabayambye baservice provider fe abadde munda abantu bayagadde okwecyangamu naye munnaye taata wo yatereeza security security eriyo ng'egambika so ebyuma oluvannyuma lw'okufa essaawa 2 munnaye CBS yeesigaliza ekitiibwa betwanise nga bapukamingi oba bakigula luggi nze neegendereza Lady Titi Eva yagulawo stage andi oli mwana wa waka bova ku Lady Titi anti kyenkugambye nti nze ekyegendereza betwanise nga bapukamingi Lady Titi Eva yagulawo stage bona bakabimunde ku Lady Titi neruda ku munnabudde abamunnabudde munnabutambala Lukenge Sharifu kale mukozi waabwe abewaka bebasooka bebasooseeyo bakigula luggi era nga womanyi kigula luggi sawundi n'addamu n'abikola n'addamu n'afa ne bagenda ne beetooloola jjejjaali eno yerererere tuba tuli awo nga abantu bawezeewezeeko munnaye beene manyi Museveni oyo bw'oba olaba footage we alina engeri gy'ayawulamu abantu bw'ati ye n'ayita wakati ne beene ke yakoze yayise wakati nga baawuddemu we bati ate yawuubye era n'emmotoka ye yasoose n'etubuzaabuza mmotoka y'abeeno Balozi Royce manyi engeri gye sirina mmotoka eby'emmotoka kambiveeko emmotoka yasoose n'etubuzaabuza tuba tuli awo bano bafukamingi bayimbye nga beena atuuka yazze n'Obuganda bwonna mbategeeza yazze ne famire yonna ng'awuubirako Abaganda nga atuula ng'abantu batandise omusanyusa abayimbi nga bayimba King Saha ayimba Walukagga nga bamubuuza owaayi endongo beene yakusiima naye ozzaako ki nawulidde abagamba nga 5 agenda babuuja anti yasoose n'asiriikirira nga byayimba tebakyabitegeera ngamubuga ozzaako ki ng'efuusa ozzaako ki ng'agamba nga 5 ngenda babulya kyenzizaako Walukagga tawamba muzeeyi nga 5 muzeeyi agenda beera Lubaga andi lwayingira mu Kampala nga 5 agenda kubeera Entebbe ne Lubaga katweraliikirire nga 5 Walukagga asooka Entebbe asembyeyo Lubaga Walukagga ate naye kyapulani nga kipulaninga nga 5 abalira ki abala ki ayinza okuba agenda kufuluma mu ggwanga ayinza omulabako ng'ali katuuti wa muzeeyi ng'asaze eddiiro Walukagga ng'akuba omuziki n'abayimbi abalala awo era nga omanyi nti ye musiime wa Kabaka ekyokusanyusa abantu be gwe mulimo gwe abantu beesunga kuwulira Winnie Wamami yabaddeyo mu Lubiri tewamulabye yaliwa munnyonnyole nyinza oba namulaye nga saamutegedde omwana gwe bagambye yakunamidde Kabaka olowooza yakunamye bukunami n'okusitama yasitamye bw'oba ogamba yakunamye Shakira mumanyi kale waliyo olw'omuwala omulala yoyo Winnie Wamami nyinza okuba mumanyi Winnie Wamami omuyimbi naye kale ate yakunamidde Kabaka gwe njagala otutegeera yoyo yakunamye tuba tuli awo eyali tikitooka omuyimbi mujjwa nga ali ku stage sookolindeko eyali tikitooka nga kati muyimbi naye ng'abayimbi abasajja mu industry bamugajambudde kumumalako pana eno eriko gundi Biggi naye bannange music industry ye Uganda ogenda kutubulya kyabadde kimusitamya yabadde alagaki kanjogere bye nalabye mu nkuuka temunkubya so tuba tuli awo muyimbi mudda ng'ali ku stage nga ayimba omanyi alina buno obuzina bwasikaze emabega bwati nga Michael Jackson ng'ayanjula Winnie Wamami omaze n'omutegeera nti yo nze nawulidde yayogedde eryo erinnya lyo Winnie Wamami ate obuuzizza Kacumbaali nti Winnie Wamami yabaddeyo erinnya emaze nendijjukira Winnie Wamami ng'ajja ku katuuti naye bambi kirabika bulungi
naye wasi kirabika bulungi bweze katuuti ayinako akayimba ke kebabuuza lino nalyo bina kyayagadde alibalage n'alikyusa ati kabaka naye kabaka tubimuggyemu tujja batuwe muddo yabaddewo bawe muddo Obuganda ate naffe twongereze kuwemula Obuganda mu kaseerako bene yabaddewo kabaka tubimuggyemu naye yalabye so nga Winnie Masengere ne muganzi wazza akyuse binaliti yalabye Masengere ne muganzi wazza nga biri mu kifo kabaka yagutukwasa naye yagwetuwekwasiza oba kutugyeko kino omulembe Ssaabasajja kabaka atuwa omulembe naye tunaatera ogukuddiza kubanga guno omulembe gutuuse n'owe yagutulwa tulikumbi gumuddiza nga tukomye kutya Winnie Wamami omwana bwe bakubye lino nalyo bina lyade litibamutibititi lyalina Dalias gwe mmanya kamera tewagijje nazuluminze nti nensooka sizaamu Dalias gwe mmanyi andi nasoose nezijjawo n'essimu nga ndaba ekyessimu kyendaga ekimala nosooka n'osimula ku liiso mwana Winnie Wamami alina ebbina Winnie Wamami yalaze Obuganda ebbina nga lirira eyaze ku stage akayimba kagamba lino nalyo bbina alibalage era oluyimba lubuuze lino nalyo ki naye kambuuze abakwata kamera lwaki mwagala nnyo okukwatira mu ango y'ebyonoonese bwe gutusasuza so kati bwe twalabye omwana abe mukiibi ndowooza bwe yawulidde lino nalyo bbina n'awulira nga omwana ono yakajja mu music industry enduulu gy'afunye nga y'amaanyi n'abuuza naye muyimbi kyoyo abalaga ki kumba omwana ababuuza lino nalyo bbina ng'anyeenya liririti owaaye abalamufu baŋŋambye mbw'akoomunda akabikka omulalo mwabadde simuli naye nze ate kabaddemu naye guno omulembe omutebi muli baaluuli osoboka bikkula kabina okulaba empale biyita muli luti bwe bayogerako mbwedda wabikkulanga mpale olaba ebbina kati obikula bbina laba mpale oluwuzi luyita muli luti obona yanyenyeza ebbina liti nerisagala Obuganda ne bubuna ensonyi Winnie Wamami kyewakoze tukuvumirira ne sekuvumirira ovumirira kyaki lwa nsonga music industry tolina nnyo okukola ate bikutyoboola okulabika Winnie Wamami wali wakola erinnya ku TikTok era abantu bakumanyi naddala ba tiktokers n'abantu bali batandise okumanya kubanga obaddeko ne Saha kati oli ne Muddo obaddeko n'abayimbi ab'enjawulo kale kyetaagisa kujja mu lubiri nga toyambadde empale oba n'okunama bwoti so anti n'oba olina empale mu lubiri w'ogenda mu lubiri bayirayo mu lubiri omwo mulimu empewo ezifugiramu osobola okunamirayo n'ova ne bakutwala mu rehab omwo tebakunamiramu mwami Mukwaya kyoyogerako Winnie Wamami si yasinze okukunama mu lubiri yadde amaaso gwe gagoze ki ani omulala trendinga leero lino ebbina lyo walirabyeko lyabadde mu lubiri lyabadde mu lubiri jana amina gabadde ani oyo omwami Kasendo ali kyaki ziza bafana ayina abaana baganyeenya bati Winnie Wamami Shakira ne omwami Kasendo ali kyaki mweyongedde wemula Obuganda anti kati abagala baze ne gundi nandika balazaawo naye soka opozinyemuko osobola okalwala siro nokateeka mu siro oyagala kalaba njagala kateeke mu siro nyo bakateekamu batya kuba lino ebbina lyo galabe era ngende nga nkalaba bulungi agamba bino ogalabye abatulaba okulaba Kacumbaali yeyongedde okulaba ebyobuwemu essimu ebiri kuno ganamabina abula temundagaayo leka Winnie Wamami ammale okyali ku Winnie Wamami gano ge bayita newstalk kakati kankubuuzeemu abantu ziza bafana baludde nga atambula nabo nga banyenya amabina bali mbulirayo abamu ku bo gye bali
Kubanga mu pomini ba video vixens abanya ya mabina osobola okusportingira yo omuntu alina waali baliwa kati yakyusa takyali ng'ebyo nga tukomye okumulamwa abawe mu Uganda listi yange yeeno ofunira biwana n'ebyogera ku bidibwa mami yakoze ensobiiti bawalina otereeza era lwaki yakoze ekintu nefe abalabi tuli basanyufu wini wa mami ofcourse ojja kusanyusa badaliyasi naye kati oba kuyita ku mukolo ng'ogwo nga guli mu kifo ng'ekyo sooka omanye dressing code oyinza obutayambala gomesi but still jangu oli decent yadde ng'osobola okuba ng'olaze figure but in a decent attire mu lubiri naddala so oba kuyita mu siriki bakuyita mwanzenwa genda ng'oyambadde bwotyo kubanga ababeerayo bo babinyumirwa ebyo naye wano waliwo Ssaabasajja Kabaka wabawo abazaana ababeera awo babinyumirwa yes but not in that place n'omuntu oyo abaddeyo bambise Makookiro ng'omulaga Masengere omwana muto ng'omulaga Masengere bamulaze Kampala ekibuga ng'omulaga Masengere n'olubiri byonna nga biri mu kifo kimu omanyi olimba lwa Kafeero Kampala mu kkooti Kampala mukadde so omulaze Kampala mukadde however much advice oga nti oli beautiful yes you're beautiful bambi boda and you have a fine body but that fine body osobola n'ogiraga nga toyambadde bubi bwotyo abantu fine body bagiraba n'oba oyambadde empale yo basomanya nti ono omwana alina fine body gye tukoma okulaba ebisambi byo tetulaba nga toyambadde empale buli anaagezaako okugambako ajja kuba nga agamba ku malaaya so wini wa mami you can make a good artist but when you grant without showing kati mwami mukwaya sooka olabe kano ka vidiyo abantu obannyonnyole mwabaddemu kano akabikko omulala oba temuli ogezezzaako nnyo okundaga vidiyo z'obwemu batira n'ekirala eno wansi oli mweru naye ebbina lyo liddugavu okusinziirako eno vidiyo okusinziira ku vidiyo gyendabi wano ng'oyambala ekkooti ebbina lyo liso disappointinga ebbina lyo kusinziira nga bw'olabika so senga tewalindaze nange nandisigadde ngamba nti wini wa mami alina fine body asirabye eno so naye kati walindaze maze n'okulaba nti eno tokuutayo bulungi bbina liddugavu so kyali tekyetaagisa wini wa mami mabina ga wini wa mami gaddugala maddugavu so maddugavu oba gaddugala byawulira mu byawuli wini wa mami oli mweru naye bbina lifaanana eryalita dansoolo kakati senga wabiseeko aye tetwandibitegedde ebintu ebyo so wini wa mami wakozemu si bulungi okunamira Obuganda okunamira Ssemakookiro okunamira Ssaabasajja adde akyali mu kaseera ako so omukunamira abantu bonna abaze bakuna by the way era y'okukunamira abayimbi nga bakunama nayo yagenze eggwako Gloria Bugi yagimenyawo yagijjawo Gloria Bugi teyakuna asabiggwayo otandika ebirala Gloria Bugi takunamirangako Buganda Gloria Bugi yasitamira Buganda kati kambuuzeemu ankano wano tunenye bategesi ba stage manager tunenye muyimbi because kusubira n'obeera stage manager omanyi stage gy'omanaginga kyeholdies lwaki okkiriza omuyimbi bw'ati okulinnya ku stage omuyimbi ng'omuyimbi nze nyinza obutamunenya kubanga ye ayinza olowooza nti nga bwe yaze bw'atyo nagambye ku kigambo kya talkability ne visibility nti wini wa mami ayinza okuba yakikoze ng'akigendedde nti essaawa eno ffenna tube nga twogera ku ye naye stage manager wandaye wini wa mami nga ajjamu ekijaketi wandimugambye no mwami mukwala teweerabira nti bamuganye ate ne stage manager toyinza munenya lwansonga yazze ayambadde ki kabuuti eyatuuse ku stage bakuba eriri oluyimbo eribuuza nti lino nalyo bbina najjako ki jaketi n'alyoka akola ki anyeenya so the stage bwe tuda kukya ba stage bwe tuba bakunenya tugenda nenya management y'enkuuka yonna omutegesi how their show was too political okitegeera sooka olindeko ku wini wa mami twebuuza ebirwaza Ssaabasajja Kabaka Alagi bino byemu ku birwaza Ssaabasajja Kabaka Alagi okumukunamira nga n'abategesi mulaba nti Ssaabasajja Kabaka agenda tuula wali abaana bajje bamukunamire kyali kibaddewo ddi mu Buganda owayo kyalikodinga kyali kibaddewo ddi mu Buganda
So nze mba njogera ku beene muwe ekitiibwa kabaka wange. So twandi mulabanga se mu bugungu naye abaana abakunamira Ssaabasajja Kabaka mugenda kulwaza Ssaabasajja Kabaka endwadde ze tutamanyi. Beddeko. Mweddeko. Kabaka waffe tukyamwagala. Oba ogende wa kabaka yambala busuuti, yambala empale y'empanvu. Nayagadde nnyo mu lubiri kati bakkirizanga na kuyingira mu yambadde empale. Benyi ntino muyembe yagutuwa nayagadde nnyo ava peace. Kabaka yagutuwa ava peace naero gumuddiza. Ava peace alina omubiri omulungi okusinga n'ogwa Winnie Wamami. Olimbe uliriza Winnie Wamami alina eddiina lini naye ate era tokkirizibwa kulimba bantu. Omuwanvu ogwetadde ng'olaba omwana n'ogamba yes. Gusinga ogwa Winnie Wamami? Yes. Don't tekikola. Ayogeranga ye era siira olimba bantu. Ava peace omubiri gwe mulungi bwebeera lightening gwonna yaguli lighteninga bulungi. Tewaliwo paati emu nzirugavu endala yagumu. Wena alina paati enzirugavu. Owuli wa bibomboola. Uniform ye SFC. Ne bw'aba ng'agambye kunama asinga Winnie Wamami naye yategedde wawaalaga n'ayambala bulungi nnyo ekipale kye nga kiwanvu nnyo nga talaze fundi yonna. So nsuubira abayimbi nze nga nze mumanye efo bwe mugenda na biki by'oyagala. Weyongedde otulaga nti Winnie Wamami oli wa bibomboola bulijjo oli w'amagye. Omubiri gwo uniform ya SFC bibomboola byennyini weetaaga kgenda mu barracks embombo gy'oba owangaalira si mu lubiri ewa Ssaabasajja. Omwana oyo alina management oba Mudra yakola ku nsonga eyo. Yavaayo wa King Saha senga asiri yatugamba bamukola ki? Bwe baalwana King Saha yamusanga n'omusajja. King Saha si gundi. King Saha simu yali manager we yali bbaawe. Birabika byonna. King Saha. King Saha management ye nga yampisa. King Saha anti musajja. Ku bakazi twalete tunafuna yaji representing otulaga ki ekiriyo. Naye King Saha oyo mwana waffe wa Ntebe wali nzaalibwa Nakiwogo ye wawali Kigungu. Ezo ensonga tujja zikolako. Kale obeeyo eyo mu nkuuka. Bayimbi kyasinze performing obulungi. Mimi asinze performing obulungi tewali. Bayimbi ki gwe walabye? Nalabyeko muto wange mukwaya. Naye muto wange mukwaya lwakuba yabireeseemu akajanja. Mickey Wine. Yaleetedde beene ekirabo namuleetera fulaaga. I think Mickey Wine ne King Saha ne Walukaga. Tebasinze performing. Ediriisa Musuuza. Saalabye performance ya Musuuza. Kati wabaddeyo yero. Tewozi media just ye enkuka lyayogerako ya mwaka guwedde. Oligambo tewabaddeyo yero. Gulabuda yero teyabaddeyo teyali. Gulabuda yero ku luno teyabaddeyo. Kati kitegeeza. Kubanga omanyi lwaki gulabuda yero teyabaddeyo? Enkuka yabadde nnyo ya gulabu lwedi. Enkuka mwabadde ekigambo londa gundiro. Enkuka iringa gye eyandera akyagula. Bana Nambuleera. Enkuka yabadde ya Buganda bana eziri sirale za Kyagulanyi please. Kale Ndoza ne bagula budde ero kye kyabaganya okujja. Awo nyine.